Ente zino ezimu ku bisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga zijjidde mu kiseera nga abatuuze mu disitulikiti zino Gomba ne Butambala bagufudde muze okuyimirizanga omukulembeze w'eggwanga okumusindiriranga obwavu era nga bamusaba abasike mu mukono. Kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga kino akituukirizza bw'abawadde eroole y'ente batandikire awo. Ente zino ez'amawako ziyisiddwa mu kitongole ekyabaazirwanako ekimanyiddwa nga Operation Wealth Creation. Ente zikwasiddwa omukwataganya w'ekibiina kino ekya Operation Wealth Creation mu disitulikiti y'e Butambala Meeja Siraj Makoona n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno Meeja Yahaya Kakooza abazikwasizza abatuuze. Ente zino zibaweereddwa ku bukwakkulizo nti balina okuzirabirira obulungi okusobola okubaggya mu bwavu ate n'abalala basobole okufunako okusobola okutuukiriza ekigendererwa ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okunyikiza ennyingiza mu maka. Ente zino zivudde Kihura nga ze zimu ku programu ya muzeeyi okujja abantu mu bwavu za His Excellency. Era zituuse wano abantu bazaaniriza mu bulungi. N'ebirala bikyajja emmwanyi ngenda kugaba emiyembe baatwala dda. Anywa amata ate omanyi omuntu ali obu bitaba na magezi. Naye abaana bano mubawa amata agafikawo ge muba mutunda abaana babeere bagezi tulabe nga Uganda akola ki emmere. Abatuuze abaganyuddwa basanyukidde enteekateeka eno ne bategeeza nga kino bwe kigenda okubayambako okwongera ku nfuna yaabwe. Okutulowoozaaho bafa basajja be tetufuna ente ez'okwekulaakulanya. Gavumenti esobodde okutuwa ente gye tugenda okussa mu gurupu yaffe okwekulaakulanya era n'ende birala byonna tubifunye, ebitooke tubifunye era nga tubijja owa mukulu Makoona kati tugenda kufuna mbuzi, ebiyumba yabirambudde dda byonna byawedde. Wabula okusoomozebwa ku balina kwe kulaba nga bazirabirira bulungi okusobola okubawa ekyo kye beetaaga. Disitulikiti n'e Butambala y'emu ku ezo ezikyali empya ddala ezikyakoobedde mu by'enkulaakulana wadde ng'ebyobulimi n'obulunzi bye bisinga okwettanirwa abatuuze mu kitundu kino. Alozia Sengendo, ku LWS TV, e Butambala.